Kale twalamusizako mwina beekumidde ku mukutu gwa Daily Still Hope abali ku Daily Still Hope tune Age Media kama tukwebaza olwaleero akubanga obukesezza era n'obuzibya nga tukyali balamu asirwa buyinza wabula olw'omwoyo atwennyika mu ndagaano y'omusaayi gwo mu Kristo Yesu mwana Katonda mwatusabidde amiina. Olunaku olwaleero video ya leero oyinza obutajagala naye still nze ngenda kubanga nkola ki njekuwa andikoze okubaako bennyamba besaalyagadde bawambibwe nga we nawambibwa omulundi ogwokubiri. Givuddeko emabega eyo nakolako video I think oba togirangako myezi ena emabega nga nkolaga engeri gye nagwamuko oba engeri gye nasesetukamukko gwatasesetukanga Mukama ayongera okuba nga akunyweza kubanga bibaawo. Kakati waliwo omuwala yeeyita Vasha nickname ye naye nga yenakandi prosi saazi nali Fort Portal yakoze audio etambula ng'ayogera ku nze. Kakati nyagadde omwanukula mu kamera ate n'okuyambako abamu abatamumanyi akuba nze mumanyi bulungi nnyo. Aba yeegaana ajja kuvaayo agambe Jamiru tamanyi naye nze mumanyi ate mmanyi ne gwakolera so abalina combination ne Mr. Kalyango kolagana naye era nze wenalaba Kalyango ng'akolagana n'oyo omuwala nentegeererawo ate ekkubo ate Kalyango lyalimu. Ate oyo omuwala yansindikira simu. Bino byonna mbyogera njagala kuyamba especially abavubuka abatanaba kubanga mufuna ababeezi oba batanaba kubanga mufumbirwa n'abawala abanoonya. Bino story egenda kuyamba era egenda okuwa ekyokuyiga otegeere engeri gy'oyinza okuba nga ate otambuzamu obulamu oleme kukomekereza nga ate nze bwe nakomekereza mu 2021. Imagine nga maze olokoka naye ate nenkola ki Sitani era n'akozesa olukujjukujju lwe. Manyi Sitani ye waatyo n'abaako ate enkwata gyakola ki gyankwata naye nga era akozesa bawala. Kakati olumala ajja mu inbox yange gwe Vasha 2021 awo we nali nga maze okumiitinga oyo omwala eyansuula oyo yajja kukola finishing. Oyo Vasha yajja okukola omulimu oguli finishing okunsuulira ddala. Vasha yajja mu inbox awo wewaka I have all those messages I will show people. Wajja n'ongamba you have a problem. Kitegeera ngaye wagambye mu audio nti wajja ng'oyagala nkuyambe anonyumiza. Wangamba Bao agent and it is true. Bao agent atambula ne ba Edikenzo. Kitegeedde n'ogamba you are worried of your life. Era oyagala kola ki? Oyagala kuvaayo. Naye wali lubuto. Ne tusigala nga tunyumya ku WhatsApp ne calls. Gwoba tolina those voices eza calls nze nzirina. Twasigala nga tunyumya. Lumu nagenda ku Uganda Bookshop ali ntutteyo obutabo. Ne nkusisinkana we wali okolera ku games oba ku gaming Lugogo. Waliwo saluni gy'okolera musaala agyogera linnya kuba nnyinza ojjonoonera akatale. Naye nga yeyo saluni gye wali okolamu akaseera ako. Ne nkumiitinga. Ne nkulekawo ne nkomawo Ejjinja. N'ebiseera ebyo nali almost mpambiddwa oli omuwala gwe nasisinkana ku church eri gye nagendamu. Kati nze ngenda okutegeera nti oyo Vasha oyo prosi yajja kumaliriza oli kyeyatandika. Ate Vasha oyo lumu nga nkubira essimu nga ngamanya kujja Jjinja. Kitegedde yankubiranga ebiseera ebimu ku WhatsApp ng'akaaba. Omusajja alimu Illuminati, omusajja agakunzita, omusajja ankuba buli ddakiika ndi lubuto alulinnyako. Ne mugamba let us pray. Akati bino bayesa byogera ne gondeteze byogera nga we recordinza bu video bw'ekisiru aga audio yako n'amanya g'abantu okolagana ne Kalyango. So Kalyango okolagana naye mumanyi is an agent. Kakati ne mugamba you come to Jinja. Oyogera nga leero
enkeera Tasha Vasha eyo nickname gy'okozesa eyo yankubira essimu nange ndi kujja Jinja nga mmaze okunnyuka ku mulimu. Nangamba nnyuka wakati wa ssaawa 10 ku 12. Kakati gwe wali ojja Jinja ekiro ekyo wali ojja kukola ki oba tewalina mission nga wogamba nti wajja Jinja wali tewalina kyakukola kubanga nzeka gwe wali omanyiyo. Lwaki tewajja misana n'ojja ssaawa 12 ng'omanyi nti okuva e Kampala paka Jinja ogenda kuba ng'otuuka ki ogenda kuba ng'otuuka leeti kitegeera wajja kiro era atuuka Jinja ssaawa zaali 4 ez'ekiro. We went home. Okitegeera mu audio ogambye twagenda mu mukwano forcefully, simanyi forcefully, I don't know nga audio gye wabyogedde. It is wrong kubanga Tasha amanya Vasha singa wajja Jinja n'osisinkanayo by'otaagala tewalikomyewo omulundi gusukka gumu. Okitegedde okomawo omulundi omulala nga tebakukase n'okomawo n'omulundi omulala. Singa wajja nogaa kati n'ozuula nti awantu wenzize kyembadde nsuubira si kyenfunye wali badde tokomawo, komawo omulundi omulala n'okomawo omulundi omulala. N'onkubira nenzija wali osula side za wakwa nerabiddeyo ati when I remember nja kukubuulira okuba otuukaawo nga ku gundi kuki ku electoral commission yawo nga we yali gundi we baali nga tebanavaawo noddeeyo n'okola n'ongamba jangu omusajja kirabikale yagenda nakunzita. I came to that area. Naye wagaana okundagawo obeera wakweka wangamba beeraawo saagala kulagawo okitegedde myayo nnyo lwaki wagaana okuba ng'ondaga ate nga gompise. Era I came back to Jinja. Jinja tewajjayo mulundi ogusukka ogumu nga gweyagalidde. Ekintu ekyokubiri Tasha you had a pregnant n'ongamba ono agent saamuzaalira. Okitegedde kati awo twali tufuuse nnyo ba mukwano nnyo era nga tugenze ne mu relationship nze naawe. Akati nkugamba Tasha basange tasobola tugatta ng'oli ki ng'oli lubuto tekisoboka era yagambe tasobola kukkiriza. N'ongamba ono omusajja agent saamuzaalira. Kitegedde gwe byogamba muze nagamba gimu olubuto. It's you brought that suggestion. Ng'ogamba omusajja agent taamuzaalira atambula naba Eddie Kenzo omusajja akomawo n'eseera empitirivu nnyo. Obeere wa mazima oyogere amazima saawa obeeraawo nze nkumanyi era siriwaza balala nze nkumanyi bulungi. Wamala mission ze Kampala wadduka oli 40 potro kati siriwaza abe 40 okitegeera. So n'oyagala ojja obeere ewange nenkugamba tekisoboka. Kitegedde negamba I'm going to help you funa ennyumba neyakusasulira ewa n'ongamba oyagala kubeera side ze Mutungo oba Bbiina naye n'ogaana oginoonya. N'ongamba akati nze ebyokuva waliwo omusajja nende omusajja wange mwagala. Kitegera ng'olina bugemu mwalina geemu zammwe gwe ne bbaawo. Kakati neddamu n'onkubira essimu n'ongamba akakulu nonsazeewo ngenda avaawo. Negamba walina mukwano gwo gw'okola naye ku saloon abeera wa abeera Mutungo that boy. Nenkugamba omanyi nze togala abeera wange genda obeere n'oyo mukwano gwo as I look for money kuba nakugamba nga nina ssente look for a house n'ogaana nenzikoozesa. Wanziramu otya? Wangamba nedda oyo sigenda gendayo ndeetiddeyo waayi kuba oyo omuvuka yali musabi nnyo watya okugendayo era n'onnimba mbu omuvuka agenda kukozesa yakukwana n'ogaana but it was not true. Ekituufu the man was prayerful yayitagera kukozesa gwateekawo bute statement yo and I talked to him nayogera naye ambuulira tosobola kunsiriwaza. Kati
wajijinja mirundi mingi. You came into my life and my life got disorganized totally. Obulamu bwayonooneka. Era ye story muje nawa ku bantu we nagwira 2 katoleta bintu bya 2 kati. Wali singa wava 2 no bi recording. Why do you wait now? Yensirika nobula. Nova miji nove Kampala ate waddamu kwogera nange. Recently I think last year ngegwako watandise okujja mu inbox yange. Lenga sicha kujukanga n'ebinamba byonna bisangula kwanza sakyusa namba. Wajja ngonsabe namba ya Unique Media. Kitegera bandabye ku TikTok oyagala ki gayi wa Unique Media. Nalwawo kuwe namba ye era nakuya Unique Media ne mugawa wali omwala ali 40 poto ayagala namba yo. Nangamba njukuwe naye nkuwe namba ya Unique Media. Waitawo banga tono. Nokoma ngo yagala namba ya Kalyango. Amazo mukyaza. Nenkugamba sijina kuba kati nali nkutegedde biki byobala. Lega sina namba ya Kalyango. Gumenyi nononye engeri gyokola ki? Ojifune yaja mu inbox no ngamba njifunya all those messages. Nekugamba nange jimpeeko kuba sijina, but I was pretending nali nkola ki? Nali njira nini nagana jikuwa with the reason kuba nkumanyi Vasha nkumanyi yogera amazima mfucho kuvayo gajaja miro Egenti bayo gamba abantu amazima are still working for the devil gwe Vasha. Akati nze nsasida abavubuka abakuwana kuba Vasha omutunulira beba n'Abanyarwanda simanyi Banyankola abanyirira era omusango yinza obutamuleka. But she's very poisonous. Lwaki nkoze video eno kuyamba abalala. Akati gwe kyokoze ogenze ng'okwatagana na Kalyango ng'okoleyo audio gye mukoze ng'ogezaako kuba ng'oyonona linnya lyange. But already fe amanya gaffe gayonooneka dda. Tewali kipya ky'ogenda kwonoona. Kitegedde. Ate waliwo abantu abasobola okwogera n'ensirika. Naye ate gwe tosobola kwogera n'ensirika kuba nkumanyi bulungi nnyo up to Z. Abo boyogera nabo bakakulaba, bakakuwulira. I know you up to Z. Wakitegera olina mission zo kusuula abasajja baweereza. Era nalaba nga Kalyango connectinze naawe ng'ate mugenze so deep neneraliikirira kati Kalyango information ye. Baka togera muvuga kati gwamutegeerera. Wakitegedde so Vasha bayogera amazima. Kitegedde bayogera amazima. Wanfeera nongamba bawo bali mutwala luzira bagenda musiba. Nebyo byonna wali oyagala ki kugula attention yange. Bati tebamutwala gaya akyatambula ne ba Edikenzo is an agent. Kati recently wano bakomye mu inbox yayo ntandika kubanga ompeereza bi message bungo ng'obuze yango nkyalireke 40 engamba nayo ono okuva yajja mu bulamu bwange ne bwonooneka we bwayonooneka nadduka saddamu muwuliza kati naakatandika okutereeza obulamu bwange ate akomyewo nenekengera akyagede nenekengera nenkugamba nze 40 sigenda kujja. I gave you attention nga njaga kulaba minds zogoza nali musiru nali nkutegedde. I'm not going to come to 40 poto, you come to Jinja. Nongamba otya ejinjo zeye mirundi mingi akali naye mbonsituke nzijewa 40 poto. Nemu audio agambye nti wajja ejinja kyewasanga si wasuubira kiki ekyakukomyawo egyo emirundi emingi. We had a mission. Ega sigenda kujjawa sigenda kujja 40 poto nongamba nzije nawe togenda kujjawa togenda kujja Jinja. Nongamba naye wemba nzija mbere mwegendereza bye bigambo biguwa byogera emanzi ya 40 poto mbere mwegendereza kubanga bintu byayonooneka. Nenkubuuza what do you mean? Nongamba you are now HIV what? Positive. Nenkubuuza Vasha omuntu yali omulungi omwana yali omulungi kiki ekyakuleetera okubanga otuuka okufuna those disease. Nongamba anti gwe wandekawo nakulekawo dinga gwe wamala okola mission yo nodduka ewa
n'odduka e Kampala n'ogenda e Fort. Oba kulaba nga tobulamu buteeredde obwanga ate n'odda mu inbox yange. Wafuna ekisajja simanyi nekikusiga sirimu bulamu bwali bubi. Bino byonna tetwali byogedde naye gondetera okuba nga kola ki nga mbyogera. Naye ogamba Tasha ate g'omulwadde wa sirimu ze sijja kusoboka kujja. Ebyo bye nabyogera nga njagala kuwulira kikuvaamu. Akuwa tension nnyo nenkulaga nti ndi ku side yo. Tegamba no. Ntiddemu. Recently one you called me, it was guno gwako na yali February either nga gwako, if I'm not mistaken. Shagede negamba nedda I will not come there kubanga oli positive ndiki negative tekigenda kubanga kisoboka. Kati nayagala okusima kuba nali sayagala okutukira. Lega nayo nino when I come shall use condoms ze nakikugamba. Nongamba nedda. Wagwe gwe muzego you a killer. Nongamba no. I don't want that. Even now I have those recordings. If you want I'll reproduce them. Ochitegedde. Kakati yuba yogera amazima. Oba okoyo bwa agent buveemu. Ojolokoke. Obulamu bukyuke. Ochitegedde. Leto wesiba towebika ddiba lyashe addiba lyandiga nga toli musege. Nze abala basobola okwogera n'empuliriza bye boogera naye ate gwe Tasha gwe mmanyi. You can't speak and I keep quiet because I know you in and out. Oli agent bawo agent atambula ne badikezo nawo oli agent. Kakati wabadde olowooza nze ndi musiru nnyo ngenda kubanga ate era mbeera fala ng'ogwasooka era tuddemu mu relationship. Okitegedde oddemu nsuule. Kati kula ate wansanze nga at least nfunyeemu okutegeera okuki okutondola. Era oze mu inbox yange message osoza okumpeereza eri etya, how is your wife and your children? You got they are fine. Nze audio yo naade nagifunye bati nsose nensirika netwogera awo nekusindikira audio eyo gye wali codingidde Kalyango. Kakati kologana ne Kalyango n'obwo agent bo nze tosobola kunfuulinga era fuulinga aba batakumanyi, but me I know you very well. Kumanyi bawo mumanyi tambula ne ba Eddie Kenzo is an agent. Sagede naawe okiri. Kakati obwo game obwokono n'amanya fa amanya gayo nonekadda. We don't have good names kati gafaafadda. Tugezaako kugatereeza bintu byasoba. Kati gwe ojja n'obwo bugame obwo babuzanyazanya dda. You cannot tease us. Ate nabo abakuliye mabega abakukozesa lwakuba twayogeddeko ku byabwe nabo bamala biseera. Kitegedde nze kimanyi waliwo abakuliye mabega ate of which nabo abakuliye mabega ogenda basuula kuba gwe mulimu gwo tebakumanyi. Nze nkumanyi wali mukwano gwange twaliko ne mu relationship. Nze nkumanyi in and out. Kitegedde that is you. You are nice looking. Oba yagala ebifaananyi byawe display them bakulabe. Olabika bulungi nnyo. Wajja okoma okulabika obulungi you are poisonous. So kino kibe kyakwegera abavubuka. Bannaye tubeere beegendereza nga tunoonya ababeezi. Kaseera ako nze obwongo bwali tebukola bulungi. Olwedde nali nakuba afuwe nga nakubwa dda. Ale we nagwako ono yajja kumaliriza kikoze ki? Yajja kumaliza kiwedde mu 2020. When imagine from 2021 omuntu wamala okusuula n'abula ne Kampala n'adduka n'agenda e Fort Portal. Kati yakomyewo 2024 almost kuba yatandika kugenda nange 2023 nga gwako almost 2024 nga omaze ntandise otereeza my life erabika okubanga ate ekyuka. Ate yalabye ntandise otereeza ate n'akoma era asuulira eddala. Naye ku luno wansanze ndaba. Nowadays ndaba kati ebyankuba emabega tebisobola kuddamu kunkuba. Ngezaako okubeera ate omwegendereza ennyo. So ate ekyo kyosobola okugamba naye oba oyagala I display everything zembirina ne saagadde ate tutuuka awo
kubanga ate displaying ebifaananyi ebyo byogamba ebituufu wajjako ewange yes si gumu seebiri kakati oba ogenza omuntu omulundi ogusooka ne watakusanyusa oba oddayo kola ki wakomawo kola ki ejjinja ye oba wagamba nti wali seeking my help kiki kyakuleeta ekiro waki tewajja misana nakubuuza lwaki oyagala kujja kiro n'otukasaame kanogamba kanze kiro nsule infact oba you came it was a weekend nogamba it was a Friday nogamba kansule nzireyo Sunday because I'll go back to work on Monday morning tegedde sebyo n'olimba byonna byogamba bakukozesa byotayagala ebyo byonna olimba yogera amazima byonna byewakola wali obimanyi era wali obyagala ate walina mission zo no one forced you okitegedde walina mission zo era wamala okola kyokola n'onsuulira ddala n'odduka e Kampala 221 n'ogenda wa Fort Portal paka nakati gy'oli paka nakati gy'oli akati ebyo byo eno video njikoze nga nyamba bavubuka bannange nyamba bavubuka bannange kubanga osobola omusanga oyo Tasha enewe yanga tomumanyi n'ogamba nfunye n'ogamba nfunye omuwala anyirira naye ng'otutte kizibu because she's an agent bantu banyinza avudde ne boogera ku Jamiru naye bameka bennyanukudde batini nnyo naye ate gwe gwemmanyi ennyo tosobola kwogera ate nesikwanukula gwe nkumanyi nnyo kakati kolagana ne Kalyango kubanze nkumanyi oli agent paka nakati ne bao agent kati katukolagana ne Kalyango kati gwe kolagana ne Kalyango yewe omutwe mwabadde mu audios kolagana ne Kalyango n'abantu abalala basagadde ku mentioning amanya g'abantu wana I didn't want to attack anyone naye I think eno message ojja gifuna oba ku desiri waputo tugoberera bajja gikuweereza njagadde kulaga nti yogera amazima nkumanyi amazima yogera nti twaliko mu relationship ne Jamiru ne bitatambula bulungi ebintu bitatambula bulungi si musango kitegedde si musango abantu bonna be bayagalako ne bigaana ate tewayitawo myaka 5 ate n'atandika okuleeta kasasiro wate oyo yanjagalako ate nandekawo no biba byagana ate gwe tewajja for love tewajja nze yasiruwala neneetekamu endowooza nti nsobola okutwala nendowooza nfunye omukyala kubanga ennyinnya gye wali onyiriramu ate ebiseera bye baali bampuuziza dda admit another oli omuwala nasanga ku kyaki nga yankuba daspezo nga obwongo bwawunga kati we nakulaba wenti ng'amaaso ga mubiri gentambula nago nendowooza nfunye omukyala naye nga you didn't come to me for love or for marriage you came for a mission kitegedde wajja na mission olunaku nakusinkana ku gaming awe Lugogo ku saloon emu gyewali okolako I don't want to mention it ng'oli awo ng'okola nabo naye nga tebamanyi kye bakozesa so akati limba balala kitegedde limba balala ebyo ebyolubuto bagamba Jamiru yangamba nze gyemu olubuto nze nakugambirawo oba gwe wajja n'ogamba tosobola kuzaalira agent kyokka nawe oli agent ne kati wali onseka erio tosobola kuzaalira agent ono nze sisobola ati nzaala nti omwana wa agent ayinza okututta ffenna ebyo byewayogeranga naye ati gwe weerabidde oyagala kusika matu g'abantu nakufuna media nakuwambirako balala wamba abo abatakumanyi nze vasha nkumanyi bulungi naye bakuteeka mu bantu mutwalo gumu nkwawula bulungi nkumanyi ini nalimbaddeko naawe twali tusinkanyeko twali batwaladdeko mu relationship okitegera ate nga yali yakikwangala gwe wali ku mission zo nze nali musiru nga mmanyi nti it's a real relationship tegera so ekyo kiraga nti pasaffe tasobola tugatta nga oli lubuto it was true so kati eby'ebbiri abiri mu ogumu byaggwa and it is not the Jamiru you know now ndi mulala kyebala wakomyewo nga nkutegeera bulungi
n'obukodyo obwo nga mbumanyi bulungi nnyo owakomyewo mu inbox yange ng'otandise okuba ng'oyogera nange. I have all the messages and we talked almost for 30 minutes when I called you n'ongamba munzije for tepoto owangambye nti olina sirimu ate ng'olimu. Okitegedde? So nze nkumanyi. Bw'oba oyagala mawulire genda mu bulungi naye tozimba mawulire nga oyagala bakutegeere ng'ozimbira ku Jamiru. Kuba si Jamiru si gwe wasooka naye okuba mu relationship olina abaana bangi kati ate abo basajja lwaki toboogerako gwe boosudde lwaki tebakwogerako kuba osudde bangi. Okitegedde? Si nze nzeka gwe wasuula Vash osudde bangi gwe ani Prosi kuba nickname yokozesa ya Vash. Tegedde? Naye nga yegwe Prosi nga weyita Prosi linnya olina amanya ga Baganda naye nga ate oli Munyarwanda awedde emiri. Omanya Mutooro. Oli Mutooro naye nga ate amanya olina gaki ga Baganda simanyi Nakandi Prosi. Nkitegedde? So nze nkumanyi bulungi limba abalala owulidde. I know you. So kati nze nsaasira abavubuka. So oba mukyanoonya nga munoonyesa maaso ga mubiri ate wuuyo si yanyirira ali muzi WhatsApp zammwe kubanga amanyi ali mu WhatsApp ya Kalyanga ali omwo kuba Kalyanga akolagana naye bulungi ali mu WhatsApp ya Kalyanga oli WhatsApp endala kakati omwera agenda funamu baakola ki baakuba ekigwo. Okitegedde? Agenda sisinkana baasuula. Enze wakomawo nga ntegeera wali baali bampambawambako naye ku luno wakomyewo ng'obwongo buzzeeko mu layini era nakulaba bulungi watandikira mpola bye weeyogeza ngamba kati ono alowooza ndi musiru ayagala kuddamu kunsuula. Nga luli wamala okunsuula wadduka we Kampala n'oddukamu ogende 40. Ebyo byolimba mukimanyi Kampala emirimu gyali giweddewo. Nga tosobola kusasula renti ebyolimba balala kubanga bbaawo alina sente empitirivu tambula ne badikenzo ezende ze yaleetanga ewaka nga aleeta mu bisawo ze waŋŋamba nga ziba zaalagawa. Kati tosalimba muntu mbu ekyakuddusa Kampala wali tosasasula renti. No Kampala mission yo yali ewedde kati ng'alaba kutumyewa 40 era ekiseera kye 40 we kinaatuuka era ojja vaayo ogende ewalala. So abavubuka mwegendereze atanaba kufuna abakazi oyo omugwako ng'olowooza otutte wakale bino ebiro bye tuli mu Sitani abawala bangi baatadde mu society n'abasajja bangi naye nga they are not real men anti bazze kuba nga akuwasa oba azze kuba nga ate akufumbirwa wabula nga ye kyazze just azze kusuula busuuzi. Azze kuba Sitani amanyi kati kiki abantu kye bali. Girls base are very cheap, boys they base are very cheap. Twetadde ku level y'okuba nga twenkana ne sweet price. We are very very cheap. So tutegeere value zaffe. Ate gwe Vash ayogera amazima. Tegeera. So nze nagamba era kati nze natandise okola siri. Nze nakooye ebyo kati kusaawa zino nze nkubawo ekintu nga wekiri. Yogera amazima. Tegedde. Ebyasoba tetambula bulungi tebitambula bulungi but we have to speak the truth. Tukwogera amazima. So why do you record voices? You appear vaayo mushi vaayo mu video bakulabe ensi public ekutegeere lwaki toyagala bakutegeere kubanga you know you are an agent kati vaayo public jangu okole videos oba ogenda ku unique oba ogenda jangu okole videos so people may know you who is talking about Jamil then abantu nange mbabuulira omuntu gwe bakola ki gwe balabyeko oba tokisobola. If you allow me, I have videos, I have photos, I have audios, I can publish them. So nesa kutuuka awo obuba buto nnyo saa kutuuka awo ate kwata videos simanyi audios singa gwe byokoze simanyi kuba gondetedde okola kino simanyi photos I publish them. No, I can't do that. So kankulekereyo abatakumanyi bw'oba osirwaza naye nze nkumanyi ne bbaawo mumanyi
ne wali okola manyiwo gye wali osula tewandagaayo, but I know the area gye wali osulamu. So purposely you came to me, means nali ndowooza nti it's a relationship, tugenda having a relationship, naye ate gwe alina ekigendererwa kikyo. Ebyogamba I encouraged you to abort, it's you said tosazaalira agent baawo, naye ate wali onsiriwaza kubanga gwe ne baawo muli kintu kyekimu. So kituufu wajja for help, wajjiramu help ninga you didn't need help. Kyewetaagako amazima teri buyambi bwe weetaaga edi gyendi, naye ng'era wajjira mu buyambi ng'oŋŋamba baawo is agent, ayagala kusaddaaka kukuba buli lunaku, alinya ku lubuto, ayagala lujja mu biki, ekyo kye wajjiramu. So nange I was touched. So when I touched ne to getting into a conversation, we went now beyond being just a friend. We entered into a relationship. No relationship. Alaka sera akojukira nali afuwe initiated back. Kaligo ansanga obongo bufu era wayola kiwedde. Neka sazo no yola kiwedde ntegera bulungi gendo yole bakalyago kati bokalagana nabo. Gendo okola abo nabe 40 abatakutegeera. Abo bogendo okola ki? Bogendo olimbe naye. That is it. That is it. So checho eyo video ya Vasha nakandi simanyi nakati prosi wa nalero, then ne Mr. Kalyango we bakolagana kati Kalyango tamanyi nti akolagana na agent azina bisitole bye yogera amazima bisitole yogera amazima nti twali mu relationship byaliwo ebiti newe ebiti nze manyi nga yalooza tugera fumbirigano naye nze nalina mission yange byogere byonna. Why don't you tell them the truth? Ate osalaasalamu bupaati olonda bupaati obukufevalinga bokka abo yogera mu mawulire, yogera byonna nga we byatandika, how you connected with me, what you told me, who is your husband. Yogera abantu ababulire baawo yani baawo bamutegeere gaya atambula ne Dikenzo bayagamba mulaga era njamba mulaga, but I didn't want to reach that extent. Era nakola video emabega eyo nengamba nti nawambibwa myaka nga 4 months back, if not 5 months to 6 months back, ngambuli abantu how I was initiated back. Okitegeera saagala kuteekamu nnyo akuba gwe wajja kufinishinga, nateekamu nnyo oli eyajja n'akola omulimu gwe nsaakuteekamu nnyo, naye ate gwe mwennyini oweeyolesezza ale nomala n'okola ki n'oyagala mbe nga nkuteekamu kyembadde ate asaagadde. Kale mubadde balabi balungi era bawuliza balungi abadde eri Still Hope 075234 ne 0781 0781. That's our number. 0761 not 0761 088315 as the numbers of z'essimu kosobola okuba nga ate oyita n'oyogera naffe ate ebintu ne bisobola okuba nga bikola ki, ebintu ne bisobola okuba nga ate bitambula bulungi. Nyalinisa hotelo yitirayo mu kibuga Jinja, ebintu bitambule bulungi, ekyokunywa n'ekyokulya byonna gye biri. Olina conference oba olina birthday, mikolo gyonna ayitirayo, ebintu bijja kuba nga ate bitambula malidadi sana. Mugera Jamiru nze abaddewo kuba nga ate nkuyisa mu story eno, especially baboyi bannange mubeerawo eya bantu we Sitani yeetalokoka, aye Sitani takyuka. So oyo Vashi alokoke teri amukondeminga era okolera Sitani si kirungi. So vaayo jago eno deno sala lumu towekweka eri nga ate okyaliyo, sala lumu oyogera amazima wagaye bannaye byaliwo ebiti n'ebiti byaliko ebiti naye kakati olwaleero amazima nze nandiwaddembe kati nasumululwa nasala okolera Yesu ate tolaganga ate eyekubira publicity. So bagaza olunaku olungi
mubeere bulungi, teera mwiraba.